olutalo lwa kucontrollinga conversion. Wow. Abantu tebateekwa kweyongera. Statistics ezo olina kyotogenderedde ng'ozisoma. Oyogedde ku za 2014 waliwo z'osembezaayo 2014 abasiraamu n'ez'abalokole 2014 abalokole 11.1 2024 is 14.7 abasiraamu ku 2014 bali bameka 2014 13.7 then 13.6 0.1 bakendeera abalokole ne beeyongerako kitegeeza there is conversion kubanga ffe tubuulira tukubaganyizibwamu njiri sikuzaala we multiply through evangelism not by birth not by marriage. Bwe tubanga abantu abawasa abakazi bana ne babazaalamu abaana be baba baagadde nga be bazadde bonna baba basiraamu ng'ate isiraamu yeesookera ddala mu Uganda mu byafaayo mu 1700+ Christianity nejja mu 1800+ nga olwaleero abawasa abangi era ne bazaala bangi tubasinze waliwo conversion y'amaanyi. Statistics bwezogera nga kanso bwayogedde nti abavubuka yenamba esinga obunene kati nengenda ku nkuŋŋaana z'obadoyogerako enkuŋŋaana zoyogeddeko nti ku 31st enkuŋŋaana ziba nnyingi noonya abavubuka babeera wa tebakyabeera mu biduula by the way churches tebakyabeera mu biduula kati okola ekiduula nga 3 at your own risk. In fact ekiduula ekyasigalawo kya Bwakabaka bwa Buganda because a kingdom is a very strong institution. Naye omuntu individual takyasobola kukola tena ab'enkuuka era nabo baakendeera era n'amaanyi tegakyali geegamu era nabo oluusi bafuba bateekemu nk'omulokole omuntu awulire nti wajja kubayo n'omuyimbi omulokole agambe kale mwaka tunaagumalirako awo naye abavubuka bonna bamusenze. So numbers lwe lutalo lwa Yesu. Amateeka baagayisa mu kitabo kya Yokaana essuula ey'omwenda